waliwo ambuuzizza, how can I appreciate you? I like what you do. Panaye nkusiime ntya? Wow, niwabeera wagambye kale tubuulireko Justine erinnya lyo. Naye munjagadde. Thank you so much. Mwebale baddiya bange, mwebale. Here we became family. Temusobola kubeera nga mwina omuntu wammwe naye nga temumanyi linnya. We became family. Era amanya gange ngenda kuba nga babuulira. Ngenda kuba nga babuulira kansoke malirize okubawa video eno then ngenda kuba nkomawo ne mbawulira n'amanya gange. Olwaleero mbaleetedde Pastor Daniel Mugerwa. Pastor Daniel tumumanyi nnyo ne obu stories. Tagwesa bu stories alinga Pastor Tom Mugerwa. Tagwesa mbozi. Onakwalira zo tunyumiza nga we yadduka. Yali yadduka emisinde n'asemba. Mami n'asemba. Ate kingwasize. Naye ka story kano ngawuliriza n'enseka bambi. Kyokka nga I don't know. Kanika mkabawe. Kangabawe name mbere nga mukewulirirako cause Pastor Dani naye baba. Omanyi nga nkyali muto nali nzirukira ssomero lyange. Emisinde tugitandise. Kwolwo olunaku enkuba yali etonye. Bwe twatandika emisinde nziruka ne bannanga abalala. Nze na steppingako bigere nga bisatu. Mu misinde n'engwa wansi n'enserera n'engwa. Abasigadde bonna ne bampitako. Kati abantu bonna, abaana bonna bo bagenda na bigenda. Nze ne banneerabira agudde ne bakola batya? Ne bagenda kubali. Kati we nalaba ogenda okugezaako situka nga bagenze dda ne ŋŋamba kati nsitukirani. Lwaki sikola ki? Lwaki sisigalawo? Ngenda okulaba maaza eyali eri ku finishing line ya Nize nadduka emisinde najja wano eno wabweru wa line wali n'aŋŋamba Dani okola ki? Ne mugamba gwe tolaba bali banaatera n'otuuka ku finishing line kati ate lwaki nziruka? N'aŋŋamba situkawo bw'oba onjagaza emirembe. N'aŋŋamba situkawo mangu odduke. Ne mugamba mami bali banaatera n'otuuka era nze okusituka n'eziruka era tekigenda kukyusa nzaakoze atya? Asembye. N'aŋŋamba situka mangu nga sinaba kukuba miggo. Ne ŋŋamba okumusanyusa kankole ntya? N'ensituka n'aŋŋamba dduka mangu. N'eziruka naye nga nziruka nze nampeddemu ki? Kubanga bonna baatuuse dda. N'eziruka nasanga eri omuwanguzi bamusitudde dda bonna abantu bali kweri nze kamami yali ku nsi. N'eziruka n'entuuka ku finishing line tewali yategeera nti ntuuse n'otuuka. Ng'ensi neerabidde tewali amanyi nti nkoze ntya ntuuse. Mukama yebaze. Bonna ne bantunulako ne bammoola ne bagamba kati no kati ono gw'otuuse kukola ki? Gwasembye totogera nako ddeeri. Mukama yebaze. Nzenna ne mpulira ng'omutima gwagala kwabika. Ngenda okutunulira maaza ng'akuba engalo omwana wange awangudde. Kye nayigamu nti newankubadde ensi yonna maaso g'ensi yonna nze yasemba naye maaso ga maama nze yasooka. Bwe tunaagondera ekigambo kya Katonda kyakugamba va mu bwenzi ngenda kuyamba tambulira mu butuukirivu n'obutukuvu, oyinza okusemba boyfriend ajja kunyiiga, baaba ajja kunyiiga, baani bonna bajja kunyiiga, naye waliwo agenda okusanyukira bannange. Waliwo agenda osanyuka agamba oyo ye mwana wange. Laba Yesu wagenda okusanyuka abalala bonna abasajja ababadde bakwegomba bagenda kunyiiga. Lwaki ogaanye? Tukwadde ssente ogaanye. Bonna bajja kunyiiga naye waliwo omu agenda okusa. Saasooka kitegeera mami okusanyuka nga mmanyi mami bw'asanyuka ne bali era tewali njawulo. Paka bwe naddayo ewaka n'aŋŋamba muwanguzi wange jangu owangudde. Lwaki nawangula maaso g'abantu nze yasemba naye maaso ga maama nze yawangula? Lwaki? Nawuliriza eddoboozi li.
asoose ku layini ku finishing line si ye muwanguzi maaso ga Mukama, awuliriza eddoboozi lya Katonda, oyo yagenda okuba nga yasooka. Kubira Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Adduka misinde ali ku supiidi muviira akuyiteko, ffe tutambula nakuwuliriza ddoboozi lyani? Ya Mukama. Oyo ne bwe tuba tusembye maaso ge ffe abasoose, abalisemba Bayibuli egamba be balikola batya? Be balisooka. Sembayo baleke basooke, gwe sembayo, naye sembayo ng'oli mutukuvu ng'owulidde eddoboozi lye. Akugambye yemoka, akugambye va mu bwezi n'obuta, ne bw'oba gwasembye ku layini kankubuulire mu maaso ga Mukama gwasoose. Olwatuuka ewaka ne ŋŋamba omukyalo ono n'abeeranga naye, enkoko yafumbye edda bwali, enkoko, nnyama, hambaga, biki byonna, chipusi byonna byani bya muwanguzi. Ne ŋŋamba be mbadde neesibako bampita omuwanguzi tebalina kye ne bagenda kumpa, kyokka mpisa omuwanguzi yantegekedde byonna bye neetaaga. Abange gw'osanyusa yagenda okutegekera byonna bye weetaaga. Abakunyi engalo za Mukama waffe Yesu naawe. Abanyiiga ng'ovudde mu kibi tebalina kye bagenda kuwa, naye waliwo oyo agenda okuwa empeera ey'obutuukirivu. Ali yambala engule ey'obutuukirivu maaso ge, aligenda mu maaso go n'akuwanguza. Lwaki? Oli mwana we. Bwe nakitegeera ekyo nalya akabuto ne kagenda eri paka kati kacyantawaanya. Mukama yebaze. Awe some bwe naliyigira olwatuuka mu P7 sipiikidde neetuuka. Sipiikidde bwe natuuka ne batuuka practice nga waakayimba ne ŋŋenda ku stage. Ku luno bwe nagenda ku stage seetaaga bazadde balala, tebalina kye bagenda kumpa, siina bye mbafunamu. Noonya omukazi ogu. Tugenda nyoonya Yesu waffe ogu amala akola atya? Amala. Amen. Abalala si kikulu nnyo. Yesu waffe kasita asanyuka kye kisinga obukulu. Nagenda ku siteegi nga nyoonya bwe nti nyoonya maama wange. Abalala saagala, simanya kamera, ebe saagala, njagala omukazi omu eyazze okundaba. Bwe namulaba bwe nti nalinga gwe bakubye empiso y'amazina. Nakyenkyebula amazina, sinze munene. Nga nze nkyenkyebulira omuntu ogu, tugenda tambulira mu butuukirivu ku lw'omuntu omu Yesu. Oyo bw'anaasiima ebisigadde mu bulamu bwofu bw'osanyusa omuntu omu bamuyitaani. Ne bwe naasanyusa abazadde abalala bagenda komaawo, tebalina kye bagenda kunyongerako, naye maama gwe nsanyusa manyi kyategese waka. Yesu gw'ogenda osanyusa tomanyi byakutegekedde mu ggulu. Yesu gw'ogenda osanyusa tomanyi byakutegekedde omwaka guno nga tegunaba kugwako. Yesu gw'osanyusa tomanyi byakutegekedde. Bayibuli egamba mu Jeremiya, nina pulaani ennungi gy'oli, si yakukola bubi, yakuwa bulamu. Ne baba osanyusa batakuyinaako na pulaani, naye ng'oli omusajja akuyinako pulaani zonna ennungi, lwaki tosenke buli oyo amazina? Lwaki totambula mu butuukirivu ku lw'oyo musajja? Abalala bonna ne bwe banyiiga lwakuba ogaanye obbawa, waliwo omu agenda okusanyuka. Amen. Mukyala gwe abasajja bangi bajja kunyigira lwakuba ogaanye, naye ojjukira ng'ekintu kino waliwo atagenda kunyigira omusajja, agenda okusanyukira olw'obutuukirivu bw'okoze. Gamba ayi Mukama, nyamba mu byonna bye ŋŋenda okukola, nsanyusa erinnya lyo. Amen. Ku luno sipiikidde olwaggwa. Ku luno teyantwala waka ate nfumbe, yantwala mu restaurant. N'alyoka ŋŋamba, londa kyokola otya? Ne ŋŋamba n'abeeranga n'ono. Waliwo Yesu bagenda otwala mu restaurant omulundi agambe londa kyokola otya? Asanyusa Mukama ebirungi byonna abimuwa. Mukama awa abamusanyusizza. Sanyusa Mukama omwaka guno kankubuli. Okuva nakwolwo
nga sikyeyita mwana wa maaza. Maaza nga yagenda agamba abantu bannangwe omutabani wange omulabye gundi mutabani wange omulabye nga sikyennyonnyolako maaza yannyonnyolako gundi oyo mutabani wange gundi oyo mutabani wange. Lwaki? Waliwo essanyu lye muweesezza, ekitiibwa nkimuweesezza. Bw'onaaweesa Katonda ekitiibwa mu butuukirivu, Mukama ajja kwogera eri ensi agamba ono ye mwana wange. Emizimu kyewamwe agigambe ono mwana wange, ebyewamwe abigamba atya? Mwana wange. Abalabe babagamba atya? Ono mwana wange. Ekyo nkikulangirirako mu linnya erya Yesu. Amen. Matayo 3 tulaba kitaffe ng'ajja n'agamba ono omwana wange omu bw'ati. Olaba kati kitaffe yakikola eri Yesu, ekitegeeza ne Yesu anyoonya aba okikola. Anyoonya omwana gw'anaagamba bannange ensi yonna mutunule ono ye mwana wange. Agende ewamwe abagamba ono ye mwana wange. Agembe mbalabe bo abagamba ono mwana wange. Eri emizimu egikutawaanya ayingirewo agigamba atya? Ono mwana wange. Olaba bwe gigenda okudduka nga togigobye nga gikutegedde nti oli mwana wa Katonda. Gamba ayi Mukama, ndi mwana wo, ngenda nywerera mu butukuvu, nkwesa ekitiibwa. Amen. Waliwo gwe nabadde njogera naye musajja wiiki ewedde yaŋŋamba yali kololo naaga awo nga tusaba n'agaana asaba essaala, Mukama guno omwaka sigenda kwenda, guli nayenda nnyo guno omwaka Mukama kusuubiza sigenda, nkikutula sigenda kwenda. Ezo zisabe nga waterera omutima. N'alyoka ŋŋamba ye first yalidde Lwakusatu, Lwakuna, Saturday. Nangamba musumba Saturday saagisukka. Ne mugamba wakiri wiiki, nangamba Saturday nakumeka. Naye nga sawa namba yali kololo sigenda kolaki? Wenda. Mukama ayagala sooka kuwonya mutima gwo. Omuntu omulwadde wemba nina omusujja gunzita, sisobola kwezzaamu maanyi nti nja zisamba omupiira enkya ne ngusamba. Nina ekirwadde kintawaanya munda. Nina kudduka wa musawo nzijanjabibwe, bwe mala okuwona awo ne nfuna amaanyi agadduka oba akuzannya omupiira enkya. Yesu ye musawo. Leero tugenda mu kabiri omugambe Mukama mponye omutima, wonya omutima gwange. Gamba ayi Mukama, jangu owonye omutima gwange, buli ndwadde yonna ebadde etudde munda mu nze, ebadde enzirugazza, leero ogimponya. Amen. Mukama waffe yebaza. Bwe tutyo bwe tugenda okuwonyezebwa zino endwadde ez'omutima, tukabirire Katonda omugambe Mukama sumulula nze. Wakati nga twetaaga obuyambi tutunuulira Katonda yekka, tetutunuulira kintu kirala kyonna. Mukama yebaze, tunuulira Katonda yekka kubanga yagenda okuyamba. Mukama waffe yebaze. Era nzikiriza omwaka guno bwe twongera ne tutunuulira Katonda agenda tuwonya, agenda tuyamba, agenda tuyisaawo. Amen. Tugenda kulaba ku bika by'obwenzi bino, tugenda kubidduka kubanga twagala Mukama tutegeere ebintu bino. Ate Mukama akola atya? Atusumulule. Obwenzi obusooka bwe bwenzi due to ignorance, olw'obutamanya. Obwenzi obusooka buno bwe bantu boolaba ab'ensi abatalina kye bamanyi, bo bagamba batya ani atukugira, ffe kye tukola kye twagala kye tukola ki? Ndi muntu mukulu nze yeesalirawo, oba nkola bwe nti oba nkole bwe nti. Bantu bangi benzi nnyo nga obwenzi bwe batambuliramu bwe bwe obutamanya. Bakozesa omubiri gwabwe buli kimu. Naye omuntu akola bw'atyo abeera mwana muto. Omwana omuto buli kimu sala maaso akola atya? Alya. Naye omwana bw'akula atandika okusosola. Omulokole bw'otandika okusosola ng'omanya okoze otya? Okoze. Toli fena? So bangi bo bagamba batya nze ono mukyala gwe njagadde kaŋŋende, n'oli mwagadde kaŋŋende. N'atamanya nti kyatandise kigenda zikiriza obulamu bwe.
Mukama waffe yebaze. Amen. Nakugamba luli akamwa kano okalaba kasobola okulya buli kimu. Chapati, sumbusa, sausage, byonna binteekayo n'embirya. Naye nde wali wabweru nfune ejjinja nditeekeyo. Amanyi onsigaza? Kitegeeza ki? Olw'okuba akamwa kano kasobola okulya buli kimu, si buli kimu kisaanidde okuliibwa. Tuli ffenna? Olw'okuba osobola okwebaka na buli muntu, si buli muntu osaanidde okola ki? Ekyo akuze yasobola okitegeera. Mukama yebaze. Tukyalina abalokole bangi naye nga tuli baana bato. Yenna gw'osanze akusanyusa akuwadde ssente ng'ogenda n'otamanya nti mu butasosola, omwana bw'atasosola buli kyateeka mu kamwa alya, waliwo kyagenda okulya kigenda mutta. Naye omwana lwaki tafa? Kubanga alina omuzadde. Naawe olina omuzadde naye sosola mu byokola otya. Eyo enjiri y'abakozi. Mukama waffe yebaze. Sosola mu byokola ki? By'oli osigale ng'oli mulamu.